Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwo njagala tutunuulire amaduudu ago ku ggwe omusiraamu. Waliwo wano yambuuzizza nti amaduudu ago omusiraamu nzikirizibwa okuganaaba tegalina buzibu nga nganaabye. Amaduudu gano omusiraamu obeera osobola okuganaaba tegalina buzibu. Bw'obeera ng'oli mukyala musiraamu amaduudu gano toteekamu mwenge. Kati wano mu kulaamiriza wano okikyukira okusooka kasooke mbabuulire ogakola otya kuba wabeerawo omupya abeera akiwulidde kati nti amaduudu ganaabibwa nti era malungi ku nsonga y'okunyweza omukwano. Amaduudu gano ogafuna bulungi. Amaduudu g'oteekeddwa okufuna galina kufaanana bwe gatyo nga bw'ogalaba. Omanye amaduudu ago galimu ebika eby'enjawulo naye amaduudu g'olina okunaaba geego g'oteekeddwa okunaaba. Ofuna ebikoola osobola okugattamu n'ebimuli tekirina buzibu. Kati ndi ku ggwe omukyala omusiraamu atayagala kunaaba mwenge. Amaduudu ago gateeke mu mazzi mu bbaafu gayenge bulungi nnyo. Bw'omala okugayenga osobola okuganaabako wano ekawungeezi n'oganaaba omubiri gwonna naye olina okutawaazaako ne wansi. Kati ggwe omusiraamu bw'oba olaamiriza ng'oyogera ogamba bw'oti gamba nti gano maduudu njagala bba wange gundi omwogere amannya ge abiri omwami we oyo ogambe nti njagala bba wange gundi onjagale ontamiire ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Bw'otyo bw'oba oyogera nti njagala bba wange gundi onjagale ontamiire ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Komaawo bw'otyo. Ate gwe abeera asobodde okugattamu omwenge mwago amaduudu n'otonyezaamu otwenge tutono naddala otwenge otwo otuganda nga bwe nabannyonnyola eyo wansi ogamba bw'oti ogamba nti gano maduudu njagala bba wange gundi onjagale ontamiire bwenge ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Okitegedde? Gwe abeera asobodde okugattamu omwenge naddala nga tegukuyisa bubi ng'ogwogeddeko oba ng'ogugasseemu ogamba nti njagala bba wange gundi onjagale ontamiire bwenge ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Bwe kityo bwe kiribeera ng'okyogera ganaabe ng'ogaddiŋŋana ng'ajja kuyamba omwami w'oyo ojja kwongera omwefunza era nga bwe nabannyonnyola amaduudu malungi nnyo. Osobola okubeera ng'oganaabako osobola okuganaabako emisana ne wano ekawungeezi n'onaaba omubiri gwonna. Osobola n'okugaddamu wano nga munaatera okubeera mwenna n'omwami wo n'ogatawaaza wansi tawaaza ng'oyogera ne wano ng'omwami akuliko osobola okwogera mpola mpola. Kansuubire mukitegedde bulungi. Amaduudu ago mwenna musobola okuganaaba. Omusiraamu osobola okuganaabako bulungi nnyo naawe atali musiraamu obeera oganaaba. Gwe omusiraamu toteekamu mwenge n'ekigambo ekyo omwenge tokyogerako nga bwe nkunnyonnyodde. Bwe kityo bwe kiri beera ng'oganaaba gajja kuyambako. Amaduudu ago malungi nnyo 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 ku nsonga ey'okunyweza omwami okubeera ng'akwagala. Ate mwattu omukyala gwe bw'oganaaba omwami ono waakugendako obeera mukyala wa mikisa. Omwami abeera ajja kufuna era ajja kwebuuza nti we neebase ku mukyala ono ekyamazima nafunye. N'olwekyo amaduudu ago malungi nnyo ga mikisa. Mwenna mufuna omukyala ofuna emikisa ate n'omwami oyo akwebaseeko abeera ajja kufuna emikisa obeera mukyala wa mikisa. Bwe kityo bwe kiri mubeere nga muganaaba bwe mutyo. Gwe atategedde ku vidiyo eno osobola okujja ku WhatsApp yange. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.